Kwanza Thomas omwogezi wa National Peasants Party kyanaku nti Electoral Commission etandise okulaga kyekubiira mu kalulu kano ketugendamu ekintu kyetagisuubiramu kukola. Twatwala obuvunaanyizibwa ne tugenda mu bawejjere mu ggwanga lyonna era buli district ne tugyayo emikono. Bagamba 100 mu district 98 twajjeeyo 222 mu districts 120. Ne kyanaku nti basinzidde ku simu 2 omukulu ozaakubye ng'alagira dda nti ali bias n'agaana okunominating emikono gino. Kinajjukirwa nti emiliyoni 10 egy'Abannayuganda ba peasant era ba living a peasantry life. So ffe bw'aba asinzidde awo ku ntebe ye n'agaana okulayika nti abantu bano beetaba mu kalulu nga receiving emikono, ffe kye tugenda okuzzaako si kirala okuggyako okudda mu bantu abo bennyini nnyini. Kubanga obudde tebukyasoboka nominations za wiiki ejja. Kyatugamba okutereeza tetukitegeera. So nga tukimanyi bulungi nti ISA erina kusinziira ku voter number oba nin number n'amannya g'omuntu okakasa nti muki nti mulonzi. Ffe kye tugenda okukola bayinza olowooza nti kye bakoze kitono nnyo naye bali ku bantu emiliyoni 10 abalimi abavubi kuba peasantry community eri very large. Ffe ng'ekibiina tetugenda kukkiriza kutusibira mabega mu kuparticipatinga mu kalulu kano era mu bbanga eritali lya wala singa bagaana okunominatinga presidential candidate waffe tugenda kuba tubanyonyola ekiddako era kye batajja kwagala naddala akulira akakiko k'ebyokulonda Simon Byabakama. Tugamba erya Presidential Elections Act nti omuntu agenda okuvuganya ku ntebe ya ggwanga enkulu alina okubeera n'emikono 100 okuva mu district 98. Ffe ba National Peasants Party tuzza ne fayiro 12. Of course kisinziira buli omu alina engeri gy'abazeemu waliwo abajja okututukirira nga si bajjuvu. Districts zirina kubeera 98 ezesalira naye waliwo linagamba nti nakafunako 5 nedda 5 oba tonnatuukiriza kisaanizo ekyo tosobola kutandikako kubanga twasaba 98. So oteekwa okutuukiriza akakwakulizaako tulyoke tuzifune mu butongole tutandika ozikolako. So ate abalala kisinziira buli omu abeera ne kiba kibulako naye ng'okutwaliza wamu tubakolako y'ensonga lwaki wiiki ewedde nga bwe mwalaba tulina be twayisaamu mu kana akasunsu akasookebwako. Jjukira wano si kwe kwekenneenya amannya wabula oba weetegereza bwetegereza oba ebikuweereddwa birimu babisengese bulungi.